emyaka kumpi 40 Museveni gyafukidde eggwanga lino, waliwo ebintu ebitakyakola makulu naddala ennaku zetwakuzanga mu biseera biri nga tulina okugenda ku lunaku olw'ameefuga olwa independence mu buli district nga balina okubaako we baluteeka. Awo empigi ewaffe ku Bikondo ku kisaawe ekyo ekya poliisi awo olunaku lwa independence nga lulina okubeera awo, muganda wange amasomero gonna ne gakuŋŋaana, era nga n'abakulu ku district oba oli awo nga ne gavumenti esindise agenda okubeera ng'agikiikirira ku lwa General Museveni. Nkugambye naye kaakati ennaku zino njagala okubuulira ojja okubuuza abaana independence bwe babeera tebakubuuzizza. Baatugambye leero teri kusoma. Nti kiki? Mbu teri kusoma lunaku lukulu kubanga tebikyakola makulu, n'abasomesa tebakyasobola kuddawo kunnyonnyola baana, kwegamba byafuuka nga bya districts mu Uganda nti gweddaawo oleetera abaana okumanya nti Uganda ena districts mmeka. Anti gwe oba okyamugamba wano ng'ate eri bataddeyo endala 5. Kati ezaabadde ku makya katugeze 5 we buzibira nga ziri 5 kati ekyo kibuuzo gye bakyasobola kibuuza baana nti Uganda erina districts mmeka. Kale era mu buufu obwo n'ennaku endala zonna ziweddemu amaanyi, kwegamba zaggwamu ebbugumu olw'abantu abagamba nti bajja okununula eggwanga lino ne bajja n'ekyo kye bagamba nti nno twalwana twakola tutya, era balina ebigendererwa byabwe birala nnyo. In fact nga nabo bazze kuwambira ddala ggwanga ku mudumu gw'emmundu, era n'okutuusa kati eggwanga likyali liwambe ku mudumu gwa mmundu. Tewabangawo mukulembeze bantu gwe balonda nti obuyinza bukyuke mu mirembe, batuuka n'okubeera nga beewera nti Uganda terigenda kubeera nga efugibwa omuntu atali munnamagye. Ebyo tubadde nga tujja tubiwulira baganda bange, tewali kubuusabuusa. Kale zino zonna ennaku simanya NRM dde, Heroes dde, ebyo byonna tebikyakola makulu nti byakunnyonnyola nnyo essaawa eno, kubanga n'ebyo bye boogera ku nnaku ezo olabira ddala nga tebikwatagana, kubanga bo bennyini baafuuka bakasobeza. Wabula abo abaagenda mu nsiko ne Museveni emyaka 5 gye bamala mu nsiko egyakomekkerezebwa 1986 bwe bagezaako okwogerako nti bannange bino si bye byatulwanya, eggwanga liri bwe liti ne bwe liti, waliwo abababuuza nti mu biseera bwe mwagendera mu nsiko mwali mulwanirira ki? Bwe babeera boogera ku bigenda mu bukyamu wano mu ggwanga, oba oliawo mu just mumala gakola fake complaints, mumala gemulugunya, bimwe mulugunyako tebiina makulu, nakugezaako kubeera nga muwudiisa bannayuganda. Oli bwayogera ku binnya ebiri mu nguudo, bwayogera ne ku bintu ebirala, bwayogera ku palamenti, katugeze kati palamenti eya Uganda, oba kale ebiwayi 3 ebikola gavumenti, ebikono byali badde ebikono 3 ebikola gavumenti, ebikola state. Tulina judiciary gyesigaddamuzi, ne tubeera ne legislature, twogera ku palamenti ekulirwa speaker nga yakulira ababaka ba palamenti bemwe twerondera eno wansi. Kati olwo ne twogera ne ku executive yaba president kati Museveni ne ba ministers be nti ebiwayi ebyo byonna 3 bikwatagana bulungi nnyo, ewatali kiwayi kirala kuyingira mirimu gya kinne waakyo, kubanga palamenti ya makulu nnyo. Jukira nti eno ebiteeso gye babireetera oluvannyuma ne babiteesaako kasita biyita ne babitwala
ewa president n'ateekako omukono bwakkiriziganya nabyo, olwo kooti n'ebeera nga ebitadde oba essiga eddamuzi nebibeera nga ligenda kuba nga libitwala ng'amateeka agayise agakakasiddwa nti eryo tteeka liyise. Naye bw'otunuulira ebigenda mu maaso ku sayidi eyo ojja okwewuunya. Naye era nti ojja okwewuunya bw'owulira abantu nga babuuza abantu naddala abo abalwana ne Gen. Museveni mu nsiko nga beemulugunya ku biki ebigenda mu maaso n'eggwanga engeri gye balifuzeemu nga libengalye, nga bababuuza nti kakati mutubuulire bwe mwaviira mu nsiko eggwanga lyali luddawa, kati liri luddawa? Naye jjukira nti luli lwali lutalo olw'emyaka 5 olwayonoona eggwanga ne lutta abantu ne lukola buli kimu ne lwonoona ebyenfuna by'eggwanga, era simanyi lwaki abantu beekwasa Idi Amin ne beerabira olutalo Uganda lwe yalimu emyaka 5 kuba Idi Amin tatekanko Uganda mu lutalo. Naye emyaka 5 ng'eggwanga liri mu lutalo ebyenfuna byonna ne bifa ne tujja ne batugeta mu 30% sente ze baakyusaawo ne batubba n'okutuusa kati, kubanga jjukira nti abantu baayavuwalira ddala mu kukyusaawo 30%. Ababimanyi mubimanyi, tuba tubadde nga tujja tubyogera nti before, kubanga omuntu ajja n'abuuza ekibuuzo nti eggwanga mwalisangawa, kakati liri luddawa, nga bagezaako okutegeeza nti eggwanga mbukati likulaakulanye nnyo nga n'ebizimbe ebirimu bye bagamba nti nkulaakulana bannyini byo tebasobola ku akawuntinga ku ssente ze bakozeseza okubeera nga bazimba ebizimbe ebyo, kubanga era already Gen. Museveni yamala dde egobe mu ky'ebyokubeera nti akakasa nti ssente ze babba mu bitongole bya gavumenti bazimbyemu ze hotelo z'abasajja be wano, era n'agamba IGG nti abo temukola ki, tetubanyiganyiga nnyo kuba bajja zitwala wabweru w'eggwanga, bazitwale eyo bazikweka eyo. Kakati eggwanga gwe muganda wange wenna abeera abuuza ekibuuzo ekyo nti eggwanga mwaviira mu nsiko mwalireka mutya, kati liri luddawa? Bwe mwaviira mu nsiko basooka kubba ggwanga 30% ne bakyusa ssente, ate era eggwanga bye basookera mu kukuŋŋaanya buwanga bw'abantu nga babukozesa ng'ekitiibwa gye bali nti bano be bafiiridde mu lutalo obuwanga bw'abantu, n'okutuusa kati essaawa yakakati olabira ddala nga kiswaza abantu okubeera nga balaga obuwanga bw'abantu abaafiira mu lutalo olw'eruweero naddala, kubanga tewali nsonga lwaki abantu abo baafa, mu butuufu teriiwo. Oli bw'agikubuuza essaawa yakakati nti ensonga kinayirwa ddala eyateekesa Uganda mu lutalo, era abo Gen. Museveni ne banne ne famire ye n'abalala abakifunyeemu bwe bayinza okukunnyonnyola nti twajja ne tugira ne tuwamba, era buli kimu kati kiri mu mikono gyaffe era tetukita. So si demokrasiya nti oba eggwanga balireetere okubeera mu mirembe nti kakati bannayuganda balonde eggwanga live mu mikono gy'abamukwata mmundu, wabula okuliwamba nti baliteeke wansi wa famire egi. Kati gwe munnange abuuza ekibuuzo ekifaanaganako bwe kityo nti bwe mwaviira mu nsiko eggwanga mwalisanga liri litya, kati liri litya? Tuddeyo mu biseera biri, genda mu zibarakisi za poliisi, oyinza okubuulizayo ekibuuzo ekyo n'ebintu ebirala byonna, oba katugeze ebizimbe bye baazimba mu biseera biri bongeddeko ki, tewali nnyo kyamaanyi bwogerageranya n'emyaka 38 kumpi 40 bw'oba nti Uganda kati independence yayi mulundi ogw'62 nga ku myaka egyo 68 tubadde wansi wa mufuzi omu, muganda wange ntandika okukwewuunya nti nga bwe nkutegeezezza nti palamenti wano e Uganda ya makulu nnyo, naye palamenti bagifudde kwegamba eya Dombolo ya Solo, kwegamba palamenti yafuuka akatale mwe balamulira emiwendo nti nze ntwala kino na kiri, mwe bagabanira eminyago n'okwegabira omusimbi, wamu n'abo abali ku ludda oluvuganya abatusiba akatambaala eno ku maaso nti bali wamu naffe mu struggle y'okununula eggwanga, so nga wali mu palamenti muganda wange mwe bafunira akasente mpola mpola eyo mu underground kasoyingira ofiisi ya speaker nga kiwedde.
ngeno gyolekana kumbe bo bakimanyi ti golede oli muntu waabwe. Kakati obuyinza bwali badde buli mu mikono gy'abantu kubanga abantu balonda ababaka ne bagenda mu parliament okubateeseza era nga bebagenda okubeera nga bateesa ku mateeka agalina okubeera nga gaddukanya eggwanga lino Uganda. Kati obuyinza bulina kubeera mu mikono gy'abantu naye tekiri bwe kityo kubanga nkugambye nti bwe twogera ku biwayi ebisatu oba ebikono ebisatu nti bewali badde ogamba nti kakati eggwanga kwe litudde esiga eddamuzi palamenti ne cabinet ojja genda okwesanga nga muganda wange already ate bino ebiwayi ebikono ebirala palamenti ne siga eddamuzi already General Museveni already yabimaamira dda byonna era tebirinaawo kusalawo kwabyo kyayagala kyekigenda mu maaso. Kitegeeza nti bw'aba yajja mu buyinza na mudumu gwa mundu era nga ye akozesa magye geyeesiga kiba kitegeeza nti Uganda efugibwa ku mudumu gwa mundu era obuyinza tebuddanga mu mikono gy'abantu. Tuli mu nkola ey'obwannakyemalira era tufugibwa ku mudumu gwa mundu. N'olw'ensonga eyo amakulu aga independence obwetwaze tegavaayo era tegaliiwo. Tosolaga nti Uganda eri independent, tekisoboka kubanga ekituufu kiri nti ate era twawambibwa gaba tuli waliwo abatufuula amatwale gaabwe era byemubadde mujjanga muwulira byonna dynasty n'ebirala byonna omwo mwe bigwa awo. Era kati ekiriwo essaawa eno mbwe ekyobuyinza okuva mu Museveni atuyingize mu muhoozi kyongera okubeera nga kikakasa ensonga eyo. Kakati ne muhoozi naye katugeze nga naye ayogera ku independence ng'olede yagamba dda nti wano rule of law tekola mbu revolution yeekola. Kati independence eba eri luddawa awo. Kati mu Uganda obuyinza munnange tebubeerangako mu mikono gy'abantu okuviira ddala 1966. Obuyinza muganda wange bwagenda mu mikono gy'abo bamukwata mundu era alina emundu era nga okusinziira ku biriwo eyo idea aba ideology ekyagenda mu maaso ne muhoozi kyajja gikakasa gyebuvuddeko wano nti terimu civilian aligenda kutuula mu ntebe y'aba president teri. Kakati muganda wange nga bwe mukitegedde Uganda terina palamenti nesiga eddamuzi teririiwo ate era bwe tugenda eri mu executive eriyo omuntu omu gyategeerera bonna kuba nabali baminisita bonna bali mu nkola ya save my job. Nange njagala kuba minisita abantu babeereyo nga bakolerera kubeera baminisita nange njagala mbeereko minisita. Kakati palamenti eriwo mulinnya naye tesobola kufunctioninga, tesobolerako ddala. Tetulina palamenti, ekyo njagala mubeere nga mukimanya. Okuleka tulina ekizimbe ekyo ekiriko ekigambo palamenti naye nga abakirimu bapakasi era nga gwe bakolera bamumanyi bulungi nnyo era nga bamutiira ddala. Kitegeeza nti tebali independent yadde n'akamu. Kati nga mukitegedde nti palamenti muganda wange ya mugaso nnyo kubanga amateeka eyo gye bagabagira. Kati pulezidenti akakasa makakase obuggazaayo bagakole ki batereze mu byabatakkaanyiza nabyo. Olwo bw'agateekako mukono olisiga eddamuzi ne litandika okubeera nga likola ki nga liramula okusinziira ku mateeka ago. Olwo kati bino ebitongole ebirala poliisi
n'amagye ne babeera nga bo baliwo okukwasisa amateeka ago. Yensonga lwaki okiraba nti bwe bakukwata balina okubitwalibwa DPP asobole okubeera nga ataputa amateeka alambike omusango ki gwe bakuvunaana olwesiga eddamuzi olwo gitegere nti musango bwe guti ne bwe guti olwo babikulise mateeka oba mu nnongoosa ze baakola mu ssemateeka okusinziira nga bwe byalambikibwa. Awo omulamuzi akole ki? Muwoleze mu layini eyo era asala omusango okusinziira awo. Naye omulamuzi ne bw'asala omusango oba okusinziira ku nga waba abirabye nga tebayise eri mabega mu katini kubeera nga bamugamba kikole bwoti ne bwoti ne bwoti, bw'onejjeerera bwe banaakwejeereza kiba kitegeeza nti amagye gajja kukusalako busaze. Awo bakubuzeewo bakutwale, bajja kusalako obusaze bakutwale ate bakusibire gye bakusibidde nga n'abantu bwe tebamanyiiyo, teri amanyi gy'oli. Oli eyo oli ku kikaliriro, teebereza ng'oli eyo oli mu kukaaba owooloma abasajja bakuba, teri amanyi gy'oli, teri ataasa. Era nze omuntu awagira ebikolwa ng'ebyo mwewuunyiza ddala. Sooka ozibirizeemuko bw'oti naawe oteebereze ngo olina gy'oli. Abasajja bazze bakuwambye bakututte oli sawaana bo mukyalawo, teri amanyi gy'oli, oli eyo bakuba. Bakubuuza tubuulire pulaani eno seriki, pulaani B, pulaani C, tubuulira ani abateekamu ssente, ebintu bifaanaganako bwe bityo nga tolina kyomanyi. Kkiriza nti gwe yatega bbomu, kkiriza ne bakuba ne bakola buli kimu, ne bakukola buli kimu, oba bakutuze oba bakunyise mu mazzi, oli omuntu osafukeetinga eno wali eno abaweze nga bo bali eno. Naye tosobola kufumiitiriza kugamba nti naye bannange omuntu abeera ali eyo bambi abeera ali ku kinga omuntu singa nange bantuuza ku mbeera eyo nyinza kukola ntya? Weewuunye yayinza okuwuluma era mubalabi wano nga bawuluma nga just kantu katono kabaguddeko, pulezidenti taata ebyo. Omusajja wange yakaaba wano eyagamba nti ye yatulugunyanga abantu ena lufeenya naye yatuuka ekiseera okukaaba nga akutte emigo gy'abalima. Kakati muganda wange gwe bw'otunuulira Uganda kasookedde ng'efuna bwetwaze emyaka 62 nkugambye, kuba kati tugenda mu independence oba ameefuga agaweza emyaka 62. Nkugambye nti emyaka egisoba 38, emyaka egisoba 38. Kubajjukira nagira eby'olutalo tugibawa, egy'olutalo nagyo baagikozesa 5. Baagikozesa kubanga buli kimu baakiteeka ku pause ne tubeera nga katuli ku tuni yaabwe, wabula egyo gyo baagimala bayiwa musaayi bakiriyalinga we. Kati emyaka egisoba 4 tuli wansi wa tune eya General Museveni, omufuzi omu General Museveni ku myaka 62. Kiba kitegeeza nti emyaka egisinga obungi ku egyo gye tumaze nga twafuna obwetwaze, ate nga nagyo General Museveni bw'aba kuba yagamba nti era gy'emyaka kumpi gy'amaze experience gy'alina mu byobufuzi by'e Uganda, era gy'emyaka gye bamaze nga bakola. Nagira emirala gino gyabadde tali mu ntebe nti kati official yatwala State House, nagyo agimaze ali mu emivuyo egyo gy'abaamiini b'obote yonna abaddewo awo ng'akyanga. Kitegeeza nagyo era still agirinako percentage. Muganda wange Uganda ku myaka 62 egyo gyonna nga General Museveni abaddewo ng'alinako emyaka egisoba 4 nga yali mu State House. Emyaka egyo bwe bw'ogirowoozaako otandika okulowooza ku biki ddala ebireetedde eggwanga okubeera nti nno kwegamba litaagulwataagulwa okutuuka ku mbeera gye lirimu essaawa eno. Otunuulira ekibuga Kampala bwe kitunuulidde otandika okulaba bwe wali otambuddeko mu bibuga ebirala otandika newankubadde kale bw'oba wali otambuddeko mu bibuga ebirala oba ensi endala nga era osobola okutegeera
enjawulo eri wakati w'ebibuga biri ne Kampala kubanga naye nakyo kirala tiosanga omuntu kati essaawa eno ng'ali oba Bungereza ali Canada ali mu America naye ng'akulaga nti akkiriziganya n'akayimba kali omuvubuka yayimba nti Kampala esinga America bo bagiraba nti eryokke kasasiro enkuba bw'etonnya ambulance amazzi ne gaziguluggusa ebinnya tokyasobola kuvuga mmotoka kati ne bagamba nti keep left tokyasobola kuba olina okusala ekinnya era olina okugenda ku mukono guli kakati muganda wange gwe ojja keepinga left nga left eri safe gy'oli okubeera nti nno obeerayo naye essaawa yonna ogenda kuwugula emmotoka ogenda eri kakati ate olwo ku luguudo olwolumu ogenda osanga wa traffic ng'era yaasi ali ku mateeka gali keep left lwaki okoze bwoti muganda wange ojja okwewuunya Uganda kale muganda wange kiswaza nnyo okuba nti tugenda mu mwefuga ag'emyaka 62 nga tuli mu ggwanga lino nga terifunangako na peaceful change mu bukulembeze nti tulade president ddala mu butuufu nti yoyo gwe tulonze mu mazima mwalaali nga tewaliiko tetusuubirayo musango mu kkooti oba nga kakiiko k'ebyokulonda kali independenti ekyo tekibangawo nti amagye galeme okubeera nga geefuga akalulu poliisi n'amagye bakulage nti nabo bakwasa bukwasa mateeka tebatutte sayidi ne bonna bakulaga bakolera omuntu ogwo General Museveni era bakukuba bakubuuza nti mmwe lwaki mukola muti kwegamba opposition neefuuka nga yo yabayeekera balina kubakuba bukubi katukukosa n'okubeera nti no muganda wange akalulu ko n'amagye tugalabira ddala mu bifaananyi nga gali mu kupakira bululu mu bubokisi ate beekwata obutambi ne babutusindikira kati mu mbeera efaanaganako bwetyo ne mukolayira bwe biba amagye galina okwetoloola ekibuga kyonna tugenda mu kalulu amagye ne geetoloola ekibuga kyonna kale tulina ebizibu bingi oba oli awo ebisoomooza bingi mu kiseera kino n'okusinga ku ebyo ebyaliwo nga Uganda efuna obwetwaze emyaka 62 emabega tulina ebizibu bingi nnyo kati gwe munnange yeebuuza nti abo abaalwana oba abaalwana ne Museveni mu nsiko nga beemulugunya essaawa eno nga bagamba nti ebyabalwanya kati si byebiriwo oba emiramu egy'abalwanya baagivaako dda era yensonga lwaki baasalawo okubeera nti no baawukana ku kuwagira Museveni gwe ne weebuuza nti muwudiisa eggwanga we mwafiirira mu nsiko mu 1986 eggwanga mwalisanga wakati liri luddawa nkubuulidde nti ebisoomooza bingi ebiriwo era Uganda kati eri bubi nnyo kyogamba nti Museveni yasanga Uganda erina public dating eriwetyo nti amabanja ge babanja Uganda gali bwe gatyo Amini we yaviira ku ntebe Uganda teyalina bbanja nalimu yadde n'erimu kyokka bano gwe basinga okubeera nga bajerega yadde n'eri teyalirina essaawa eno sente zeewolebwa weebuuze nti kati Amini bo basobola batya okubeera nti no mu myaka egyo egitawera na 10 basobola okubeera nga bazimba ebintu ebyo ne bakulaakulanya kubanga Amini n'ebintu Obote bye yalekawo mu pulaani Amini yatandikirawo okubeera nga abikola ki abitwala mu maaso so nga ate ye General Museveni afuba okulaba nga biri byonna ba Amini bye baakola Obote byonna bisaanawo kuba tayagala kulekawo legase tayagala kugamba kifaananyi kyabali kusigala nti abantu bakijjukira ayagala yasalawo biri byonna byonna bisaanyeewo kyokka ate n'ebipya tebiriiwo byakoze ebipya nti bino byoyinza okuga nti bisinga biri kubanga goyinza okuddaawo n'otunuulira ntera okulaba nga balaga kabuligi k'ejjinja wali ne balaga n'ebintu ebiralalala kati gweosuubira okuba nti bali babeera kubaawo ku sipiidi gye baali baliko oba singa waaliwo omukulembeze nga ddala alumirirwa eggwanga nga agenda kuba atambulira ku sipiidi y'abali gw'olowooza Uganda yali badde efaanana etya wabula kye tukoze kyekyo just okubuzaabuza obubuzaabuza bye biriwo
era nga bw'onoobeera awo katugeze twateranga okugenda okugula engoye mu Nalubabwe obutali buno obw'omubuulo nga tukyali baana bato. Gwe empale gye wayambalanga oba n'ogula mu Nalubabwe mu biseera biri ng'olaba oli smart, essaawa eno okyasobola okugyambala? Tukyasobola kugyambala era oyinza n'okuba tosobola agenda mu katale kati kugulayo mu Nalubabwe nti oguleyo empale ey'omuvumba ogyambale. Kati gye tulimu essaawa eno gy'emivumba ate gye tutendereza, gy'emivumba so nga ate amawanga amalala go already tegakyasobola kubeera mu mivumba. Already bo bagenda bamuvinga dda on era speed gye baliko y'amaanyi nnyo. Kenya wano eri mu kuzimba kibuga kirala era buli kimu bakipulaninze. Wano Uganda tuli ku Kampala bwe tukomberera, entalo ziri mu Kampala nzibwe nnyo. Kampala decision making okukolebwa nti nno etuukirizibwe kizibu nnyo era abali mu cases ebajja kugamba nti baateekawo emiziziko mingi nnyo, office nnyingi nnyo z'olina okutomera okusobola okuyisaamu ekintu, naye nga weebuuza ddala mu administration eri nnomo lwaki omuntu yali badde ebyo byonna tasobola kubeera ng'abigonza. Kyokka ate nga waliwo minisita wa Kampala, waliwo simanya nankulu wa Kampala, waliwo simanya meeya, waliwo kwegamba ne weebuuza nti tebasobola kudesigningayo poliisi nga byo ebikolebwa mu Kampala okusinziira ku pulaani y'ekibuga. Ye pulaani y'ekibuga gyeri eky'e Kampala sisuubira kuba ndaba bye bazimba ate bibamenya. Kwegamba mu myaka gino gyonna kyoga Kampala tabanko na pulaani ye. Lwaki Kampala asobola okukulaakulanyizibwa ate era ne bakulaakulanya n'ewalala? Katugeze Uganda n'ekola ekibuga ekirala naye bajja kirowooleza mu mawanga, ate era abo bajja kulowooza ati katuteeke ewaffe katukole bwe tuti. Tebasobola kugamba nti ekituufu kyali badde bwe kiti. Tugende katugeze oba Nakasongola tufune ettaka tukopeseti nga abantu baayo nga betukoze ku mudumu katugeze ogutwala amafuta, then tufunewo ettaka eryenkana bwe lityo obunene, then plan y'ekibuga empya kaisooka ebeera tukube ekibuga kino plan tukikube nga Kampala naye abantu beeyiye katukole ekibuga tuteekemu amateeka agatuukiridde. Kampala tuli musanga n'olwokuba baagala kunyaga musimbi guli mu Kampala ate era tebasobola kukkiriza nti kigende wali Nakasongola, bajja kirowooleza wala nenda tugire bwe tuti. Kwegamba Uganda tefunanko independence ate era esiga eddamu zi parliament byonna tebiriiwo oba oli awo ne executive erimu omuntu ogwo Yoweri Museveni. Ekyo kitegeeza nti eggwanga Yoweri Museveni kasogedde ng'aliwamba bw'ati lyonna liri mu nsawo ze. Kiba kitegeeza nti okulika mpozi ng'avuddewo azza ebbali oba Mukama Katonda amujjuludde Uganda okusobola okufuna ku buweerero, ate ng'era influence ye kitegeeza yakwegendereza nnyo. Bino byatandise byokuba nti kati mbuye atuyingize mu muhoozi ayogera byayogera bimuwulira ebyo. Kitegeeza nti ate kati Uganda ate egenda kuddayo mu biseera ebyo byennyo n'okusinga ebyabufuzi by'amatwale, kubanga weeri already ebiseera byerimu bibi nnyo n'okusinga ebyabufuzi by'amatwale. Kati awo egenda kuddayo emirundi ng'emeka emabega. Ebyo byonna muganda wange oyinza okubiwakanya n'ebibuuzo bye nkubuuzizza naawe osobola okuddamu kimu ku kimu. Era ekiyinza okuyambako kubeera ng'oddamu ebibuuzo ebyo bwegeraageranya nga oggyeeko bias gijjeewo n'okuwegumyagumya n'okubeera ng'owaanawaana ebitakwatagana. Geraageranya Uganda ku mawanga amalala, ogeraageranye ebyaliwo mu biseera biri ebyedda nakati ebiriwo, era naawe weebuuze nti Museveni bwe yawambira 1996 Uganda yali mu mbeera ki, nakati eri mu mbeera ki, era yali badde mu mbeera ki? Byonna ebyo muganda wange ojja kusobola okutegeera. Tebiriiko kuwalana nti oba mpalana nti oba tuwalana Museveni nti oba tukola tutya, nedda teri awalana, wabula kaweefube wakulaba nti tulaba ebintu mu butuufu bwabyo. Uganda esobola okubeera nga eba n'amakulu aga independence gakola amakulu, olunaku lukola amakulu wamu n'okubeera nti nno
bwe twogera ku sovereign state, eggwanga eryetongodde eririna buli kimu nga kyetongodde, kiba kitegeeza nti ddala era amakulu gabeerawo okusinga okubeera nga bigambo bugambo n'okufuuka empuku zaabo oba empuku abo bannakigwanyizi abawamba eggwanga lino mwe beekweka. Ffenaffe ne tubawerekerako mbu tujaguza ameefuga. Muganda wange lowooza ku nsonga ezo.